Yes, Kampala TV 256 gwena muganda wange akyekumidde Kampala TV 256. Nja kwebaza bwebaza okubanga gwe wasalawo amawulire gonna naddala agafa mu byobufuzi mu ggwanga Uganda ojja gafunira no Kampala TV 256. Gwe wena atanaba kuba ng'osubscribinga nja kusaba okusubscribinga, okulikinga ate era n'okukomentinga. Amawulire olunaku olw'eggulo gafulumye nga galaga nga Commissioner wa Parliament y'eggwanga Uganda Mathias Mpuuga Nsamba nga kkooti we yamwejjeereza ne bakomishona abalala basatu neetegeeza nti bano ssente ezibadde zibavunaanibwa ezeemanyiddwa nga Service Award nti baazifunira ddala mu mateeka. Ojja kujjukira nti bakomishona bano babadde baatebwa ku nninga nga n'essaawa eno emikono gibadde gikuŋŋaanyizibwa mu Parliament y'eggwanga Uganda okubeera nga baggyibwamu obwesigwa era ng'omubaka w'Olwemiyaga Theodore Ssekikubo yali akulembeddemu enteekateeka zino. Naye olunaku olw'eggulo kkooti yatudde n'ekakasa bakomishona bano nga ensimbi ezaabaweebwa bwe zaali mu mateeka nga ne mu mbalirira y'eggwanga Uganda oba eya Parliament y'eggwanga Uganda yali yeeyisibwa. Naye waliwo ebimu kwegamba ebyewuunyisizza naddala mu nsalawo ya kkooti eno nga ewa ekiragiro kyayo oba nga wa ensala yaayo okutangaaza ku nsimbi zino. Naye ojja kujjukira nti Mathias Mpuuga yatwalibwa mu kkooti oba ne bakomishona abalala baatwalibwa mu kkooti omwami amanyiddwa nga Daniel Bwete. Ono nno nga yali yeemulugunya ku ngeri ensimbi zino abakomishona gye baazeebwamu ng'agamba nti teyayita mu mateeka. Era olunaku lwajjo kkooti we yatudde n'esalawo Mathias Mpuuga yavuddeyo n'amaanyi n'akangazza n'ategeeza bannakibiina ekimanyiddwa nga ekya National Unity Platform nti baveeyo bamwetondere olw'ensonga nti bano baavaayo ne batattana erinnya ly'Empuuga. Yategeezezza oluvannyuma lwa kkooti okukakasa nti ensimbi zino baazifunira mu mateeka, wabula ye yavuddeyo n'ategeeza nti bannakibiina kye ekya NUP olw'okuba nti baavaayo ne bamusalira omusango nga tebategedde oba tebasoose kuwulira kwewozaako kwe. Kino nno kyayongera okuttattana erinnya lye eri abasabi okuvaayo beetonde, wabula n'ategeeza nti bano bwe batavaayo kwetonda ye eky'okuzzaako essaawa eno akimanyi ddala. So Mathias Mpuuga bw'atyo bwe yavuddeyo olunaku lw'eggulo n'asooka akangazza. Zigoberera bigenda mu maaso ninze kye banaddamu balina omukisa vaayo benyonyoleko kye baali bategedde kye batategeera oba beetonda beetonde bati beetonze nange ekyokukola nkimanyi. Wabula Mpuuga yavuddeyo n'ategeeza omubaka we Olwemiyaga Theodore Ssekikubo ne banne abakulembeddemu enteekateeka zonna ez'okuba nga aggyibwamu obwesigwa n'abasaba okubeera abeegendereza n'abagamba nti oba tebamatidde na kiragiro ekya kkooti baddembe okuddayo okwapiiringa mu kkooti esobole okuba nga ebalambika. Wabula ye Ssekikubo yavuddeyo n'ategeeza nti ye bw'atunulamu kkooti kye yasazeewo ye tekigenda kumuyigula ttama wakwongerayo enteekateeka ze ez'okulaba nga sipiika abannyonnyola yayita mu tteeka ki okuba nga bakomishona bano baaweebwa ensimbi zino. Kuba ojja kujjukira nti Prime Minister Robinah Nabbanja kw'oteeka ne Minisita wa Finance mu ggwanga Uganda bano bo tebaasiimibwa kuwa nsimbi kyokka nga nabo batuula ku komishoni eno ne sipiika kennyini tewaliwo ekiragibwa nti yasiimibwa okusobola okuba nga aweebwa ensimbi, wabula bakomishona bana bokka ne babeera nga basiimiddwa. So avuddeyo n'agamba tekigenda kumuyigula ttama era waakwongerayo enteekateeka ze ez'okulaba nga bonna bakomishona bano bavaayo bennyonnyoleko naddala ali mu Parliament y'eggwanga Uganda. In the media hype that a particular court has sat, and we are saying and we are going on record, it has not erased off our motion. It is still standing. Our prayers are different from those raised in the ruling, and therefore it cannot be affected by the court ruling. Mr. Speaker, sir, may we know as petitioners when a notice is due to be issued so that we can prepare accordingly for that debate. I thank you. Wadde nga kooti yawadde ensala yaayo ojja kujjukira nti
omubaka w'Emityana amanyiddwa nga Francis Zaake naye yaliko mu mbeera nga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga gy'abaddemu. Ojja kujjukira nti ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2022 ono MP Zaake yasensalingibwa naddala mu Paaliyamenti y'eggwanga Uganda ng'omusango gwali gumuvunaana gwali gwa kwogera bijweteke ku sipiika wa Paaliyamenti y'eggwanga Uganda ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook kw'oteeka n'omukutu gwe ogwa Twitter. Kyokka ono Zaake yaggyibwako ku kifo ky'obwa komishona kye yali aweereddwa oluvannyuma lw'ebigambibwa nti yali awandiise ebigambo ebivoola sipiika. Era ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2022 Zaake ono yeekubira enduulu naddala mu kkooti nga yeemulugunya ku ngeri gy'aggyiddwamu obwesigwa naddala ku kifo kye eky'obwa komishona kye yali aliko, wabula mu Sebutemba w'omwaka ogwa 2023 ng'ennaku z'omwezi 28 ono Zaake yawangula omusango guno mu kkooti era kkooti n'eragira Paaliyamenti okuyiririra Francis Zaake olw'ensonga nti yali agobeddwa mu bukyamu ate addizibwe mu kifo kye mu bunnambiro nga n'akataayi tekannasala, wabula ng'ennaku z'omwezi 10 Novemba 2023 Zaake ono wadde yali awangudde omusango wabula Paaliyamenti yeekubira enduulu oba Anthony John yeekubira enduulu naddala mu kkooti nga yeemulugunya ku ngeri omubaka Francis Zaake gye yawangulamu omusango guno, wabula mu August w'omwaka guno Zaake ono yakola appeal mu Constitutional Court nga yeemulugunya olw'ensonga nti kkooti yali esazeewo n'emukkiriza okuyirirwa ate addizibwe mu kifo kye eky'obwa komishona kye yali aggiddwamu, wabula n'okutuusa essaawa za leero omubaka ono bino byonna bibadde tebikolwanga nga kigambibwa nti sipiika wa Paaliyamenti y'eggwanga ng'ali wamu n'obukulembeze oba komishoni ya Paaliyamenti baagaanira ddala okuteeka mu nkola ekiragiro kkooti kye yayisizza. So kati bannayuganda bangi bavuddeyo ne bakuba ebituli mu nsalawo ya kkooti ne bagamba nti bwe baba balina ekiruubirirwa kye bayisaawo kwegamba bakikola ne bakiyisaawo, wabula bwe waba nga waliwo omuntu gwe bataagala bongera okulaga okunyigirizibwa. So ne ku sayidi ya Francis Zaake naddala ku kuggyibwamu obwesigwa ku bwa commission nakyo bwe kityo. Kankwagaliza olunaku olulungi, wabula olunaku olwaleero tugenda kufuba okulaba nga tukuleetera omuvubuka ono Bwete eyali yateekayo omusango na lwaki kkooti yasaze bw'eti. Kigambibwa nti omwami ono yali abadde mabega oba komishona Mathias Mpuuga abadde mabega we okulaba nga emikono egikuŋŋaanyizibwa mu Paaliyamenti y'eggwanga Uganda gisobola okuba nga giyimirizibwa naddala nga kkooti ewadde ekiragiro kyayo. Kankwagaliza olunaku olulungi, siba bulungi, weeraba.